Kitalo nnyo nnyini ddala nkuleetedde amawulire ag'ennaku eri omwana ow'obuwala w'emyaka just 17 ali mu kibiina kya senior 4 eyakutte omuguwa ne yeetuga. Kibi nnyo kibi ddala. Kwaninza nnyo wano ku SMX Media nange SMX. Wano tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wojjira wetugikolera ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka. Datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onyige ne notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Nawe kenyini ana business gyowandiyagadde okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX Media ngenda kusaba otukubire bukubizi ku enamba y'essimu tu negotiating tujja sobola okulaba ngeri ki gye sobola okubeera nga tuyambagana mu ngeri y'okumarketingira oba okupromotingira product service oba company gyoyagala okubeera nga olanga. Tubeera n'ebizibu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi eno n'owulira ng'essuubi likuweddemu n'owulira ng'obulamu bukuweddeko ng'emirembe gikuweddeko n'ogezaako buli ky'osobola kyonna ne kigaana. Aji Kivumbi avuddeyo okubeera nga akugamba nti bambi toggwamu ssuubi naddala nga tunnagezaako ku Aji Kivumbi agenda beera nga akulombereddwa ku nnamba y'essimu 0752 20 61 37 enamba gy'olaba eri ku post eya green. Aji Kivumbi agenda kulombera bulungi nnyo edduwa essuubi eribadde likuweddemu lisobole okubeera nga likuddamu edduwa ekolera ddala naddala ng'ogifunye ew'omuntu omutuufu. Bambi gwe wenna ali eyo Aji Kivumbi akola ku bantu ab'eddiini zonna mukubire bukubizi ku enamba y'essimu omunnyonnyolemu ekizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okukulombera edduwa. Nga bwe mbadde nkutegeeza amawulire genkuleetedde gannaku nnyo nnyini ddala eri omwana ow'obuwala amannya ategeerekeseeko nga Namuli Josephine. Namuli Josephine abadde asomera ku ssomero lya Wenyange Girls School neera nga eno gye yeetugidde. Omwana muwala ono bwakedde ku makya ne yeetuga kubanga okusinza ku information gye nfuna yeetuze essaawa emu ez'okumakya ze yeetugiddeko. Naye poliisi yagenze otuuka olwedde nga yeetuze ddakyayaka banne be bagendedde morning preps yewe yakozesezza ogwo omukisa okubeera nga yeetuga nga yeetugidde mu dormitory abaana ab'obuwala gye basula ate n'essomero neno lyonna ly'abaana b'abuwala. Naye okusinza ne ku information endala evaayo egamba mbu ono mwana muwala yali yayogerako dda ku ky'okufa kwe mu WhatsApp group emu gye baali bakoze mu lockdown awo yabeererawo ng'abaana tebakyagenda ku masomero kubeera nga basoma. Mwana muwala ono bano bakola WhatsApp group eyaabo abaali bagenda okubeera bakandidenti abagenda okubeera nga baddako era kati ono kubanga ono ye abadde mu senior 4 bakola WhatsApp group baali bakyatinga mbu lumu n'ateekamu message egamba mbu mujja kwewuunya nnyo olunaku lumu nga bagamba rest in peace Josephine. Ekyo kyakisindika mu WhatsApp group eno. Amakulu mu kyo yalinga alagula eyeragula oba yalinga already alina ekirowoozo nti ye essaawa yonna yonna ekigambo ekyo bajja kikozesa naye nga bakozesa kuye naye n'agamba mujja kwewuunya nnyo nga bakikozesezza. Kati olunaku lwabadde lwa ggulu ku makya era bw'atu n'akwata omuguwa ne yeetuga. Okusinziira ku information gye tufuna eraga munera essomero Wanyange Girls School lyo tebaliwo kye bagenze likolera oba tebadigguddeko musango gwonna kubanga ono yajjeewo obulamu bwe yenga akozesa muguwa naye nga yeetugidde katanda k'essinto bayagwanisa eri ku buliti eri wagunedda yakozesezza katanda okubeera nga asibako omuguwa era bw'atyo ne yeetuga. Mawulire gannaku nnyo nnyini ddala eri Josephine Wanyange myaka 17 mwana ali mu kibiina kya senior 4 candidate mulamba ye n'asalawo okubeera bambi nga ajjawo obulamu bwe mu ngeri efaanaganako bw'ekyo. Kibi nnyo kibi ddala. Ngenda kusaba subscribing hano ku SMX Media jasigala nkuwa information ne updates ku biki ebigenda ogendera ddala mu maaso.